akawato konna kayawula ono omwana mulungi anyirira biryeri ebirungi yesiga bulungi ebizigo laba engalo tezakona amba ntonjagala nnyo mwenye omukwano kukumire nnyo mwenye yagala nzenzeka aululu lavu yange ululabu oluzimama ngenda nawe wadde tolina kikumi switi ngenda nawe wadde oli mwavu bebi tofayo banyumyako bibi byokka abalya mmere lwaki ebirungi babyerabira bannange abalya mmere abatulaba abalungi abadda mix media muje baleko gye mutuusaako engalo manya n'eddoboozi Uncle Seeki President e Masaka City olunaku olwaleero lw'amaanyi nnyo lwa ttendo nnyo era bambi nkusaba ali eyo olayikinge okomentinge era osubscribinge olunaku olwaleero nsinkanye omukulu nze ku sayidi eyange abeera taata wange mulamba kuba nzaala naye bamuyita Mr. Mwanje ate naye twatuuka eno mbya music nensangayo taata wange mulamba kyobola batadde ndi awo mwamunsabye nnyo nenga anyina okumunoonyaako ne lubeera ddi era olunaku olwaleero mubaleetedde ngenda musaba asooke abeeyanjulire omukulu nsanyusa okusinkana nange okusanga President we Masaka City okimanyi nno obeera kitange obeera taata wange mulamba abanzaala bange taata wange Mr. Mwanja Lozias bulijjo lwaki toŋŋamba era nalaba erinnya neŋŋamba lulibo olwo taata wange oyo ne munoonyaako ate nga ndi faaniwe okusooka kisooka anyimbira obuyimba obulungi obuyimba obw'omukwano mbadde nkusaba badda mix media obabuuzeeko amanya n'eddoboozi yenza omwimbi wa Henry Mwanje ensanyusa okubeera nammwe wano eno olunaku olwaleero bane nange nsanyusa okusinkana amina muganda wange kakati abalabi badda mix media abantu baagala okumanya omukulu nze ngenda kutali ya kitange bakuzaala ludda wa nze banzaala mukono wayesebo mukono eggombolola nama omuluka abaguyita katoogo ate ekyalo kyange bakiyita Saamuuka gye banzaala gye bakuzaala era gye wasomera n'okusomera nasomerayo okuva mu nasale paka ndowooza P3 n'omala n'ovaayo n'ojja eno nemala neneyongerayo n'emisomo gyange neŋŋenda mpaka nensomera embikawo waliwo essomero baliyita St. Stephen's Church nensomerawo nga mbeera wa muzeeyi wange omubuulizi Elias Mbabazi awo yesebo gye wamalira byonna then w'obimaliriza nenyingira city nenjiya obulamu olugendo terubadde like nti oba lwangu kati so era waka gye wayingirira ne music nga omanyi omwana oba okula obeera ne byeweegomba kati bwe najja ne ntandika obeeraawo emukono nasanga waliwo we nasanga nga wabeerawo live band kati nekubeerako abayimbi bangi ne bansikiriza okutandika okuyimba nga mbalaba kuba ate era wayita akaseera abamu ne bafuuka basita ne bafuuka abayimbi bamanya so nange ndaba nga kirabika bisoboka awo kwe kulemezaamu kati so eri gye watandikira then nojja ne Kampala emukono gye natandikira okubanga nnyimba then nenzija eboyogerera awo kati ne tubeera nga tuyimbira nnyo ekirekaawo ekirekaawo natandika okugenda ku stage ne wali emukono nali negomba bwegombi bayimbi so akaseera we kayita nekijja nga kinzijja mu mutwe so wenzija bweyogerere ne ntandika okuba nga nzijja mu kilabu z'ekirekaawo wewali competition ya music ennyo so nemba nga nzijjawo ekireka nange ne ntandika okuba nga mpeebwamu omukisa oguyimbiramu ku bantu kati wayimbako eyo mu ndiyoki yo tewayitirayo tewayimbirayokko karaoke saamukola just gwe wajjanga buzi direct mu club omulimu gwange gwali mulala nnyo gwe nalinga nkola okubeerawo ng'omuvubuka
Sabeera nnyo mu ebyo bya karaoke biki nange naye libanga mirimu mirala. Kati olina abakusikiriza ennyo okumuyingira oyo music ng'okyali eri nga buno obudde weebali? Of course nze omuntu eyansikiriza okuyimba being honest bali oba bamuyita gundi Jose Chameleone. Mbadde ngenaga baali bamuyita Jose Chameleone naye kaŋŋambe nti Jose Chameleone kubanga musajja akyaliwo ate akyakola ebyakabi biyitirivu nnyo. Era yali mukambwe ebiseera ebyo bajjasti omukambwe atya nga omulaba nti ye tompapiramu Chameleone oyo munange ye yakula bw'atyo naye ffe twali tumwagala kuba twali tunyumirwa music w'ebirala twali tetubimanyi kuba tuwulira bakola ki bamwogerako byogere kati ebyo tuba tetubimanyi naye ffe gye twawuliranga obulungi gwalinga muziki gwe. Wamusembererako ku stage nga kwali? Nali musembereddeko ko nga sinafuuka muyimbi nenzija nemubongako nemugamba mwana oli wakabi nnyo nga si ku stage naye backstage. Kati olwo otandika okuyimba, buyimba ki obwo watandika nabwo? Obuyimba bwe natandika nabwo oyagala kunyimbisa buyimba bwe natandika? No, just butuwuliremu bubuuliza. Akayimba ke natandika nako kaali nakaddobozi lya Chameleone nali nakolamu nga nkola eddoboozi mbunga erya Chameleone ebiseera ebyo. So akayimba ke natandika nako nakayimba mu ddoboozi ng'erya Chameleone bwe kati ono kaali awo nga kali fanege mazima. Kayimba ki? Nali nnyimba customer Olio is my boss mama yo customer Olio is my boss mama yo nga waliwo line gye nakuba nga neŋŋamba batuguza biki bye batabasuubuza bali ku mission ebuuza mukwano gwa ddala juli olumugambako wala yakusaba bbiya ani yakusaba money zoom up zoom down kiss the ground omega squad is tough now kale just something like that nga nali na vibe yange nali nyimbamu naye ngera negoma nnyo Chameleone nga mba ngezaako kwagala omugegenya bwentyo bwe natandika. Bwotyo watandika. Kati olwo wamaliriza okugiramu mwekali akake katheni gwe otolinawo obuyimba buwo nga bwabo watandikirako n'ogamba anti kati nenzijanga nnyimba awo n'ennyimba y'akayimba akalala baali bakayita Zanyiridde. Nali nyimba obuyimba bwagega bulinga obugembulabatuwemu nalina akalala bakayita Zanyiridde nga ngamba Zanyiridde siraba gye naalya neswanta ogamba ndwadde nga mbolimba neswanta nekamanya emiridde kale bwentyo nga bwentyo bwenyimba naye time bwetuuka neŋŋamba naye gana amaloboozi nagasobole nwe waabwe ekyo kijjirira mwaka akayimba kazanyiridde waliwo vasi gye nateekamu neŋŋamba Zanyiridde ogamba ndwadde nga mbulimba olimba nekamanya emiridde agamba essaawa ya lumanyo kati ngako kavoko kati gwe mulimu gwasika okuyimba eddoboozi lyaki eryevoko neŋŋamba naye wano ng'ate binyuma nnyo nga nyimbye evoko neŋŋamba Henry lekooti neŋŋamba Henry lekooti okola otya okyuse kuki ku ddoboozi oyingiramu oyiiya eddoboozi eriryo otaddemu zivaasi ogenda okuwulira kikutteyo okuva okitegeeza kati kwetandikira ddala paka kati kaakati bwe nnyimba eddoboozi lyange eryo Zanyiridde neŋŋamba lino liwooma kati awo saddamu kuyimba ki ery'omumiiri kuyimba erisaakaavu saddamu kati awo nenyimba akayimba baali bakayita Kibumbe nga nyimba banne bonna bonna bafuka bibumbe basalumanya ne bannalumanya olw'ekikolwa ekibi kye yakola Sonai ku neiba we Medusa kaali kawala katototo ngeri yabikira Maria ebyabasajja nga tekamanyi naye nga Sonai yakabaza era Sonai yali anoonya gwatta bwe yalaba Medusa n'aba ng'akigatta wayitambale era ye n'amukwata watashe buli agamba mbu I love you Kibumbe ne bwe tuba mu kirabu Kibumbe muwala nkwagala okufa
ate njagala bisigale nga bitegeera buli agamba mbu I love you kati ako kenazaako awo olwo siziweze ezo ziweze 3 nenga abantu baŋŋamba ojja kusobola ate kasita obawulira nga bakugamba nawe tozikiza so awo nennemezaako nga bwenkya akaseera ne kayita nempamba mu kireka nali simanyikiddwa naye nalina akakayimba kange ka kibumbe abantu bakaagala mwattu bwe bakaagala awo nentandika okuba nga mpebwa stage ate mu budde obuli like mu budde obulungi obukyamuse like nga abantu bali mu vibe abantu ne batandika okukakwata abo ne batandika okunfuwa ku ssente awo nendaba nti nno omuziki gwo ndabika nkoze eki tandisa oguyingira naye munaye ekyali fane nti ate twali out of the circle ge mazima matuufu nti twali kireka nga teri muntu mulala asobola kumanya ki kigenda mu maaso nti oba waliyo omuvubuka gwe bayita Henry Mwanje oba okitegeera ate ebiseera byo nali seyita Henry Mwanje munnange kati ofuna manager kakati awo manager atandika okuteekamu ssente gaye bamuyita sakka olwo nkubye omuziki n'omulimu gwange guli gwe nali nkola ne nguvaamu olwo gwali mulimu ki olwo omulimu gwe nali nkola nali nsiga njala nga mpepeta abwala bw'abantu nga mbalabirira wonna mbuya kireka kitintale hostelize kumubuza wonna nga ninamu ba clients bange so kakati munnange ebyo nembireka nentandika ofokasinga kuki kuyimba olwo tukoze duo nyimba n'oli ali wange bali bamuyita Vioni ye ngaayimbanga wizo ngaayimbanga wizo kati nze nga nyimbanga radio ate nze nali munange saagala kuyingirira ddoboozi ya muntu yenna nga nabiko wajjukira nali naveeri nga nabikolakolako dda kati nga nkoye okuyimba eddoboozi ly'omuntu yenna kati munange twayimba akayimba kaffe akasooka ngaoli yali ayimba amazina g'enkima amazina g'enkima akayimba kaffe bali bakayita amazina g'enkima kati nze engeri gye nayimbangamu najja nenyimba wagamba abantu gwensuza gwosasula ennyumba oli naddamu gwosasula ennyumba n'ogamba abantu yegwe yatunga ensawo z'ebituli amazina g'enkima oyo wawizo ngaimbanga tuyimba ebiyimba byaffe nga biri awo oba twalibono nefumwana so akadde kayita duo yaffe yekyanga eyononeka omulimu gwange nagulekawo sikyacapa duo eyononese management etugobye nga muganda wange embeera mbi awo Geoffrey Lutaya wakolera auditions ezadde Eagles eyaŋŋamba yajja nangagwe mwanje okimanya aba Eagles bayawukanye kakati Geoffrey Lutaya agenda kukola auditions ku Maria bagitanga Maria Flow eri Masaka Maria Flow wanegundi nateete wagundi bagitanga batya kati muno budde gye bayita Pacifier yano gundi ono Samona bagitanga linnya ki bagitanga bagitanga simanya Kampala biki erinnya livudde mutwe erikocha Flow nkakasabo kyali kakati munnange nga ngamba agenda kuyita audition ezigenda kubeera awe nateete nga ngende nateete kolo nalinamu na nusu zange 8 nga kenina kwe kuli transport kwe kuli okulya ngendo otuuka ngeri abaana bayitirivu nnyo mu audition eyo neŋŋamba naye Henry bw'otakola leero audition togenda funa sente zikola ki zikukomyawo nkya maani awo nga ntoba nnyo ng'omusajja njiya obulamu nkigattagatta ndabe nga nkola ki bwe ngenda nga tebampise bwe banziza bwe ngenda nga tebampise bwe banziza paka bwe bagamba iba nayi kifubuka kino nakyo kibadde kyolwo nina dreads nga nina dreads ku mutwe naye zaali mpanvu bwe ziti singa zigudde naye nga mpanvu nga zisusumadde bwe ziti nga ate nga ndi muyaye nnyo ebiseera ebyo munnange ne bagamba ekivubuka kitusumbwa kibadde kita kineno ye kale genda oyimbe neŋŋenda nentuka okuyimba kati nalina akayimba kange nakayimbanga nnyo mu jam sessions nga wenzisanze
Kacyagulanyi kyenjagadde omanye ensi eno ne bweriba ekyuka era ndibeera naawe nga nze bwe mpaddeyo obweyamo nakwagala nga mmanyi nze nasalawo tewali ankaka kati nkusaba ogume bebi sigenda kwekuba ebintu byotya mmanyi bingi bigambo by'abantu byo bingi mba ntuukaawo ne baŋŋamba vaayo ne ŋŋamba tesebwatu nvaayo baga vaayo oyise nga nali nsubira nti bagenda kunzizaamu emirundi mingi ng'abalala bwe nabalabanga kuba abalala babagambanga kati osobola oyimbamu kayimba koono ng'olwo ayimbye lwamaze n'aluteeka wali nga osobola oyimbamu ku koono ako n'akayimba namugamba ate kano kwega ne babawo ennyimba ngeezo nga 3 kati nze kamukoka ne baŋŋamba vaayo ne ŋŋamba sijja vaayo ne munange ne baŋŋamba nkoze eki mpiseemu nenzisa ekikowe ne ŋŋamba siba kukola leero enkya mbadde sijja kukola ki kudda munnange nno wenfunire omukisa awo ogwegatta ku The New Eagles mu audition awo bajjawo n'abaana nga 5 naye era ne ku 5 namala ne nfuna omukisa oguyitawo naye nno ng'ekimpisaawo nno ki nga nina empisa nga bagamba bambigaye n'empisa naye nga teebereza ate nze mbadde njiriba ku street naye edwedi yaffe era likyaliko edwedi kweriri banjagala nnyo bonna Laddy Titie oyanjagala nnyo nnyo nga tuli mu audition omwo Laddy Titie era bannange webale nnyo kumbererawo kati Laddy Titie oyampanga ne transport okujja okukola mu training mpaka ne ku finals nga bambi ampa transport nenkola ki nensobola okubanga nkiika kubanga era taba kubaye ne wano webalondera 50 nali nemereddwa okujjanga okukola ki okukola training kuba basooka ne batulondamu 5 ne batutraininga kati nali nemereddwa era Titie oyo nakola ki anyamba Laddy Titie thank you so much mami oli wakabi nnyo simanyi oba ensi ekimanyi ekyo ekimanyi aye nange nno munnaye ekyennaku kikiberedde ebizibu nange era omu eyansikiriza okuyingira amawulire ani yakusikiriza Laddy Titie bakolanga ne NRMP nga Sempijja ku CBS kati eringa nange eri yansikiriza okuyingira amawulire kati so olongolo olwo walinga olinawo ennyimba mmeka era otandisa ogenda ng'owandiika ennyimba zo wano bwenzija mu The New Eagles batugulira ennyimba basooka kumpa luyimba baluyita sijja kulabankana bwe nasooka nalwo nenduyimba bwe namala nenyimba abalya mmere nemala nenyimba ngenda naawe nenyimba togumenya awululu n'endala nga bwoziraba naye nno munange ekyewunyisa Eagles emyaka gye namalayo emyaka nga 5 navayo nenyimba era nga 5 nga zonna hit nyimba nga 5 mwalimu ezisinga zonna zaali hit in fact olwasijja kulabankana ate lwe lwali lutakutte nnyo ebiseera ebyo naye abalya mmere abantu baali balwagala ngenda nawe baali balwagala mpozi netogumenya nalwo ebiseera ebyo lwakwata mpola lwajja lukwata mpola nnyo limbala togumenya olwo naye saawa zino ate zezimu ku nnyimba zennina ez'amaanyi nesijja kulabankana zezimu ku nnyimba zennina ez'amaanyi kati ez'ettaano gwe wazeewandikira oba nazo era balinga babagulira buguli twajjanga tukwasaganya zimu nga tugattaganya nga group tuyiya naye era nga twakulemberwamu for example olwabalya mmere twakulemberwamu Honorable Geoffrey Lutayera ngenda naawe era Honorable Geoffrey Lutaya Sasha Brighton nange kale bwekityo kasofa buno obudde olina ennyimba nga mmeka sijja kulemba sizimanyi kati nyingiko olinamuko okuzikolabo ninamu kolabo ziringa mmeka kolabo ziringa 4 n'abakazi naye abantu zebasinga okumanya ziri 2 silent olwe nakola ne Grace Kani ne awululu olwe nakola ne Rachel Namiro
Yeah. Olwo Eagles ebiseera ebyo yali etya mumaze wano okuyingira muyingiddemu muli comfortable. Eyali very fine. Kibiina kyali kirungi nnyo temwalimu buzibu buli awo nnyo. Byonna byatambulanga bwe twali tubibaze kuba nze nali kiroto kyange kufuna we nnyimbira nga yadde bampa omutwalo ogwo gumu nenfuna group gye nnyimbiramu nga bampa omutwalo gumu nti mbeera nti naye Mukama nannyamba nenfuna Denu Eagles nga basussaamu mu gumu. So emmeme yabeeranga eri very fine nnyo ate nga n'ennyimba bazikuwa. Era bw'ogenda ku stage abantu nga batwagalira nga batuwa ku ssente kwegamba tebyatambulanga bubi ate twali tukyalina bato nga tetunaba kuweza nnyo buvunaanyizibwa nga naffe abalinayo abaana nze nalinayo abaana naye nga tebanatandika na kusoma oba okitegeera yaso naye akaseera bwe kayita abaana ne batandika okusoma kale mu embeera buvunaanyizibwa ne buwera ate ne contract yaffe neggwako Eagles ne kati muno obudde olina ekibiina ekikyo saawa zino nina record label gyenkola nayo bagiyita First Grade Music gyenkola nayo. Era gwe boss? Nina bakama bange. Muliyo nga bameka? Mulimu n'abayimbi abalala naye ndowooza mujja kubamanya akaseera akatuufu nga bakama bange basazeewo ndowooza ensi ekole ki ebamanye naye batandise bakolera ennyimba era anytime mujja kuba nga mubalaba. Kati soko tubuuliremu ani yayiiya akali akayimba kiina mugaba okategeerako? Ani yakayiiya ani yakawandiika akakayimba? Waliwo mukwano gwange bamuyita Karungi. Karungi oyo abeera eyo Mukono. Yali mukwano gwange kuva ddeera yadde nga sinayingira Danu Eagles bonna bwe twabeereranga awo ekireka yali mukwano gwange. Kakati yayiiya akayimba ako naye nze bwe nali nkamusaba namugamba nze neetagako chorus yokka era nenkozesa chorus verse nenzikyusa nenteekamu nze bye nali mpulira byenkola ki byenjagala. Kati ani yakaproducing akayimba? Yakaproducing bamuyita Josh King. Nga yakaproducinga bulungi kakuwomera nnyo soko katuyimbire nabo akosinza kubanga kato kati nnyimbidemu baaba. Kirina mugabo mulungi y'amasoga uye akawato konna kayawula ono omwana mulungi anyirira biri eri ebirungi yesiga bulungi ebizigo laba engalo tezaakona bwe gato bekagenda tuweeyo n'akalala akayimba kange akalala nabuyimba nina waliwo lavu kalondozi nja kulondoola mu mutima mulungi eno lavu kalondozi nja kulondoola guno omutima muyonjo saasira baby saasira oyinza okutta omuntu taata ne maama yona nsibidde mu buwulu yona alemedde abazzukulu wandiba omutuufu kale nga ntunula ng'obuwale obudibidde mu katale naye guno omutima wagubba kale waddongobaganya nkusaba kimu onjagale mbwemba nkuswaza njagalira mu nkukutu kale ku mutima nja kuwera baby lavu kalondozi nja kulondoola eno lavu kalondozi nja kulondoola guno omutima muyonjo. Kayimba nga kalungi obuyimba tubulina muganda wange. Kati safa buno obudde olina vidiyo nga mmeka? Vidiyo nina nyingi ninazisobola kuzibala. Ayawukanamu atya ku music oli omwayingira awo The New Eagles n'eri gye wasookera? Ayawukanamu kubanga naffe tubaawukanako bali eri abaali bayimba music owedda
oba kitegeera so music waffe kyava yawukana kwoli owa Eagles oba kitegeera yeah naye nga at the end of the day ffena tuyimba music ng'alimu message era nga omuntu amanya nti ono Henry Mwanje yakoze eki yayimbye akayimba kanene kyekintu ekikulu ekyo bintu ki byojjukiramu kale byakusomoozaamu kaawo ng'oyimbira endongo ebyansomooza nze tewali kyansomooza muganda wange tewali nnyo kyakusoomooza tewali kubanga buli ekyansomooza kyali kiteekeddwa kuba tewali kintu kirungi kikola ki kiyita ku kakeeka oba kito kyosobola kujjabuzaawo n'ogamba nze nvudde eri oba okitegeera so buli kye nayitamu kyali kiteekeddwa era siina nze kyansomooza birungi ki byofunyeemu ebirungi nfunyeemu mwana bingi nnyo nsooka neteeberezaamu neŋŋamba nze Henry Mwanje nze kuba wali eri nga nkyasiga enjala nga teri yadde omuntu ampa akatiibwa oba okitegeera nga ne bakasoma bakuyita naye ng'era olaba bakusenza kati oli asobola n'okuyita n'atayagala osembere kumpi n'ekikomera kye nti oyinza okukola ki okudda n'omubba oba onfuna nga batulabira mu kifaananyi kirala oli agamba bana lwaki mumuyingiza mu kikomera abo babbi oba okitegeera so muyimbeera nti saawa zino teri asobola kumpita bw'atyo man sisobola kugamba nti ekyo kyangu oba okitegeera era nfunyeemu kya bugagga ekyo kuba ekitiibwa bugagga n'ekirala nina bye neekoleddewo nawo ndaba obadde otya akasulu ka kibebi ondaba muganda wange kati nkugamba eki ndi happy yeah, I'm so happy ate n'abantu banyumirwa music wange yeah music mufunyeemu emmeme yange be yali yayanira ntandise obirabako nabifuna dda lwakuba emmeme tezikkuta nkyayagala bingi naye nga bye nali njayanira luli eri nga tugezewe nali nga nkuta akasero kange ngambirawo neŋŋamba naye bannaye mukama busobola okukeera enkya nga nange nina emmotoka yange nvuga mukama busobola okukeera enkya nga nange nina ennyumba yange oba okigere kintu ekyo nga nkuta akasero ka Cutex oba wali olabyeko abaana abakwata obusero abeera n'akatebe kaba katini nnyo kaba baweekati kaakati muganda wange emmotoka njirina n'ennyumba nkola ki njirina kati nkugamba ki ebirala byonna byonna just emmeeme zaffe nazo tezikkuta ozimanyi naye nga bye nali neegomba okubeera ng'omusajja ebirala ate n'obulamu ndi muki ndi mulamu bulungi ate ne music nkyayimba nkyasobola okukubayo tuni endala eyakabi ate era nenyongera nettutumu ne lyeyongerako okusinga we riri nawe olina ku buddewo obw'eddembe ebintu byatera okukwasaganya ng'oggyeko okuyimba nogamba nti oba oli takusanze mu kuyimba bintu ki ebirala byatera okukwasaganya obudde bwange obw'eddembe kirabika mbuwa nnyo music business nagezaako okuzikola ne zinnemerera nagezaako okukola bizinensi nga za mirundi ebiri naye ebintu byonna nabipaakinga biriyo binzijuliza n'ennyumba sirina we nkola ki mbiteeka nagezaako okukola electronic nga njagala kutunda byoma tv radios woofers obusimu abakozi ne bannemesa nga buli gwenteekamu akola ki anziba bubbi nengezaako okukola botiiki era nga byebimu nga kibeera kinneetagisa okuba nga ate nze nina okugenda mu kibuga nenkola ki nensuubula ebintu ebyo byonna byonna nga wenkola ki bwe mba mbyetaaze ngenda okulaba nga nekyo sikola ki sikisobola so nensalawo obudde bwange bwa music kozi n'abaana bange ndi musajja muzadde wenfunamu obudde nga mbatwalako autu nfunamu obudde nga ngendako ku ssomero lyabwe nga mbakyalirako bwe ntyo kikutwalira bbanga ki okuyiiya oluyimba okuyiiya oluyimba kisobola okuntwalira ebbanga lya ssaawa nga 3 nga ngezaako okulaba nga ntereeza buli kimu naye ng'ate okutuuka mu studio okukola oluyimba olwo mbeera nzize ndulowoozaako okumala ebbanga nga lya myezi nga 3
okitegeera nga ndolowoozaako engeri gye nina okulukolamu engeri gye nina okutegekamu ebigambo byange nzijja ebigambo byange bifuna bye nina okukola ki okuyimbako so ngenda okujja mu studio nga ndutegekedde emyezi ng'esatu ya bubaka ki bwolekera abafaani bo bafaani bange nja kubeebaza okunjagala era banange muddire ennyimba zange muziteeke mu playlists zammwe mwabatalina ennyimba zange muziwulire bwe ziwooma banange zinyuma zirimu message gwatalina nnyimba zange mu playlist yo kigezeeko bugeza oziteekemu ojja kuwulira omuziki ogwa Henry Mwanje kozi njana kwebaza kuba promoter abampa ku mirimu abayimbi bannange abakwatagana nange bambi thank you so much guys mwebale I appreciate omwaka guno basubireyo akapya twafumbye dda tulina ke twafumbye dda akayimba ne Rachel Namiro ninayo akali mu studio ebyekivulu byo biraba kanjira nnindamuko kuba bannange bangi balaba baagala kukola kati bubaka ki bolekera oyo omuyimbi ng'akyali ayagala okuyingira endongo omuyimbi ng'ali ayagala okuyingira endongo nja kumugamba nti agifate bw'aba awulira nga gy'ayagala agifate nti bisoboka emmeme anti emmeme kyeyoya kyekola ki kyereeta ekifuna so keep on your hustle tozikiza naye olina okubeera n'empisa olina okubeera ng'owuliriza naye ate tolina kugonda nnyo kuba ate bw'ogonda ennyo ate bantu bajja kuddaamu naye bakwesimulizeeko ffe babitukoze ne batwesimulizaako munnange naye ng'era abalina empisa tusigaddewo nga tuyimiridde so empisa kikulu ate bwebaka kibolekerwa omuzadde ali eyo nga tayagala mwana we ajje eno mweno mu music nga tayagala ayingire music yamanyi kuba kati yabamanyi ensonga lwaki okitegeera naye si kirungi ate kuziyiza mwana kyayagala kuba n'ebirala byonna by'omulondeddewo aye tasobola bikola era obeera omuwabiza buwabya olina akatalekeka mukama wange akasembayo sina katalekeka tuweyo kayimbako konna akala konna kowulira nga nawe kakuwoomera amba ntonjagala nnyo mwenye omukwano kukumire nnyo mwenye yagala nzenzeka awululu lavu yange ululavu oluzimama ngenda nawe wadde tolina kikumi switi ngenda nawe wadde oli mwavu bebi tofayo banyumyako bibi byokka abalya mmere lwaki ebirungi babyerabira bannange abalya mmere kati gwe kyolina okumanya mbale ngenda zikuyimbira zonna kuba ennyimba zange zonna zinnyumira ziyimbe ze sina tabu bagende ku YouTube yange abazaagala bazigwe nnyalwe ku TikTok okozesa ki abayagadde okufollowing kozesa Henry Mwanje ye account yange yokka ate walala ne ku Facebook nkozesa Henry Mwanje in capital letters love kalondozi nja kulondola mu mutima mulungi eno love kalondozi nja kulondola guno omutima muyonjo sasira baby sasira oyinza okutta omuntu taata ne maama yona nsibidde mu buwulu yona alemedde abazzukulu wandiba omutuufu kale nga ntunula ng'obuwale obudibidde mu katale naye guno omutima wagubba kale wadde ongobaganya nkusaba kimu onjagale
mbwemba nkuswaza njagalira mu nkukutu kale ku mutima nja kuwera baby love kalondo nja kulondola Azima eno love kalondo nja kulondola guno mutima muyonjo